amba ba missionary bajjanga bayina mission zaabwe kati we bajjanga bayina mission zaabwe ate ne batuleetera mission ya Katonda fenna gye twakkiriza nti katugoberere okitegeeza ne tusuulawo n'ebyaffe gamba kye batwambaza ne tugamba katugoberere ebyo so saawa zino wobanga tukkiriza nti era ne Uganda n'ekikwata kyova olaba Uganda tugamba ku lwa Katonda n'ensi yange omanyi waliwo kigambo kye bayita okucreatingawo naye nga si kituufu amanya ge nali neeyita nze nga nakatandika okutandika entertainment nga ndi emusinga omanyi erinnya lye nali neeyita muzeeyi kyoyina nyiri bitibwa toyita parliament buterongoosa the barbarian ne barbarian wekyo kitegeeza barbarian be bantu bano ababanda abatta ne balya n'okulya okitegeeza bakutta ne bakulya kolaki so kati olwakatonda n'ensi yaffe era Katonda nga tebannajja twalina Katonda nga bazungu nga tebannajja twalina Katonda ki yaliwo kati kakweya kyaffe ekimu kyotumanyi abazungu baagenda ne bajja ne bagamba kabaka wa wano tukuleetedde Katonda bw'okkiriza Katonda ojja kuzuukira bw'osoma n'oluzungu ojja natudukola ki kabaka n'abagamba nze nina Katonda wa nti aliwa kabaka n'akwata abazungu n'abasitula n'abatwala essese ewa wanne n'ayita abasajja be ne batyaba enku ne bakuma ekyoto ne batandika okukuba embuutu wanne banaakola ki yali adde omusambo gw'essese ne gukola ki nga gumanya oluzungu nga byonna bigwogera abazungu babikola ki nga n'abazungu bebyogera bano babitegera abazungu ne babuuza ono yali ate amalina oluzungu omusambo ogwo gwa Katonda gwe baali basamirira n'agamba kabaka wa Buganda nti ŋŋenda bw'ona okkiriza ebintu by'abantu bano ŋŋenda bakulekera bakutaagule kabaka bwe yavaayo be bamugamba eri yabisula muki muguluka n'agenda n'abazungu n'okusoma n'atandika okuyiga okolaki okakkana kwini bwebungereza n'atandika okufuga wano okimanyi nti kabaka wa Buganda bamuwaŋŋangusaako kuva kuwono gundi va kuwono obote gwe yagoba gwe yawaŋŋangusa naye kabaka bamutwalako ko mbuwaŋŋanguse abazungu bwe basibira essere bayita sessere ne wagundi ne wabunyolo nga babaŋŋangusa bwamugusa abazungu bwe babakwata obadde okimanyi banedda okimanyi nti nno Katonda wegundi we yalabula kabaka nti abantu bakuletire bagenda kukuletera obukyamu naye bw'oli bakkirize bagenda kuyagulagula bakutaagule si kyekiriwo kati walayo ku masaza ga Buganda nagundi yajjudde wankuluku yajjudde naye nga tessaza limu isobola okujjuza waki right now oba tebalanga bulungi nedda waliwo n'enkokola kati kankubulire mulimu politics wuliriza togamba nti yatumanga musajja we nga n'omusajja wa kabaka ku kyalo omuwulira anti ebintu bikyuse biini wenjagaliro tegeera nti ogenda mwezi ati wulira ebintu bikyuse ogenda mwezi soko wulire biini ogenda period biini ebintu bikyuse edda okugenda ng'okusaba baatugambanga nti ekyo kifo kitukuvu ennaku zino mu bifo ebitukuvu mwe beegadangira n'okwegadangira oli n'akugamba nafunira olubuto ku kyaki twali tugenze kitukuvu anti kyenjagala okulaga nti bye twalinga tujja osanga omusajja nga ye yasiini ng'ali embizi nga nywa n'omwenge aba musiraamu nedda wagi nedda naye ng'ataddeko n'enkolabusaamu ki anti taba musiraamu we beegadangidde si buli kyaki nti watukuvu nze ndi musajja mu lunnyanja edda weesanguzanga bikookoma kati oweesanguza toilet paper kati mu kyalo gyebiri anti naye omanye ekigobye wana ebikookoma bw'otaba na muddo kankubuuze nti osobola osanga omuntu ng'akuta ekikookoma agenda mu toyi n'omubalamu amagezi nnyo matadde cause biini ebintu bikyuse biini edda watambulanga ng'okutambula oyinza okutambula okuva wano kati tokyasobola natambula olw'ekuba ebintu bikyuse so gwe woona agamba mbu ebintu tetujja kugendera nnyo ku byedda naye kankubulira ekyedda kyekikola ekijja naye ate waliwo ekimera nga tekirina nsigo anti tolina kiremerako ensigo weebezze ate tolemera nnyo era mwojja ensigo enedda n'emmera ekirala
anti tolemera nnyo ku nsigo gye kati kyeki bonga nti ebifo bitukuvu bitusedda tebeegadangirawo kati omuntu afulidde olubuto mu kyaki wanege nti olw'okuba erinnya kyaki nti kigireeta okuba entukuvu nedda kyenkubuuza kiri nti si buli kyaki nti ntukuvu sinti ffe twamanyanga bigambo n'ogamba nti ekyo kifo kitukuvu n'ogamba nti mu ssabo totwalamu ngatto nze ni musajja mulunnyanja watwalanga musaba engato katezigendamu genda mu masabo amasabo g'ennaku zino ge bakuwa kati ekyo kyoyogedde kyenakubuuza nti bw'osanga asini ng'ali embizi ng'ataddeko n'entalabuusi aba musiraamu anti obusiraamu kyeki obusiraamu bayirawe kankubuulire nti omanye nga waliwo bw'okkirizibwa essuula ekukkiriza okulya embizi totegedde va ku kiki bagamba nti ng'ogenda kufa bw'osanga omuntu nga munywi wa mwenge ali embizi nga ye yasiini ng'ataddeko n'entalabuusi ogamba nti omusiraamu ali embizi ogamba ki bamuwa n'erinnya lya mulutadi eyava mu buki si mulutadi mukafiiri eyakaafuwala naye ffe abamulala tumulaba muki musiraamu kati bw'osanga essabo bw'osanga omuntu nga musamize ng'asaddaaka ng'asaddaaka atemula abantu osegedde taba musamize naye bagamba omusamize waawo bagamba kati ekituufu kiba ki ati kyenkugamba nti bagamba yakugamba okitegeeza nti wemba nkugambye nti kiikino kitegeeza nti tulina perspective gye tukitwaliramu nti kituufu nga bwenkugambye nti wenkugamba nti awo watukuvu ne wewaba si watukuvu omuntu akitwala ati ze sigenda twala gwe kyogamba bw'ogenda twala kikyo kyogamba naye nze ndikwagala kutwalira mu reality kyengezezaako kutegeeza nti omusiraamu ali embizi aba musiraamu gwe bw'osanga essabo lye balingiziramu engatto lwaki gwolowooza mangu eryo nti lyessaba ettuufu anti kati wenkugambira nti ebintu byakyuka tebinnaba kankubuulire Isaac tewali kiriwo nga tekikolebwangako olaba ebisiyaga bino byaliwo ku bakabaka ab'edda ne mu Sodoma byalimu kati webale nnyo mulembe mulamba gwakola ki Katonda watuukira okumalawo ekibuga ekiramba ng'abaamu naga nnonyezaamu abantu ne bababeka nze ekibuga nkikole ki nkisonyiwe ne balema kitegeeza Sodoma ate yali mungi n'osinga kaki kyenkulabyeko nti oli kukkirizaganya nange naye olwawo okukkirizaganya nze kyengezaako okugaana ewuwo kiki kyowakanya ewange kulaba Diop n'omuyita original Diop kigwendabye ne muyita original mpa example bw'ova ononga nti ebifo ebitukuvu tebeegattirangawo kati mu bifo ebitukuvu beegattira kiba kifuuse ekitukuvu kiringa we nakugamba nti edda twalabanga abantu nga bayita ne tumugamba jangu tulye saawa zino nenkugamba nti tulya twegalidde nenkugamba ensi yakyuka n'ogamba tekyukanga munnange kati bakwira n'okukwira essimu nawe gye tugende ewandegera tulye enkoko n'embizi gye tugendeko ku kikalaayi okuyita kwava edda nakati kukyaliwo naye singa nkubidde Shafiki ayankubidde nanga Shafiki Property Service nti atwala kuki ku nkoko naye yeye yakuyitanga edda ati kati yankubidde tugenda kulya ki gwamukubidde ava kweno gye namukubidde ku gundi eri naye yali yankubira danga funayo olunaku tulye kuki ku nkoko ontegedde naye tokubirangako muno omugaja tugenda kutwaleka out mukubira mugenda kuzanya anti wulira okikkiriza nti ebintu saawa zino byakyuka oba bikyalinga ebintu ebyakyuka go ebintu bikyaliwo sigwe tunnakyuka gwe wakyuka ate n'okukyuka just mindset yeyakyuka eyiyo omanyi kikulakulanya omuntu mindset Katonda atuwa omukka atuwa bulamu kyokka na Katonda atuwa ebintu ndoza nga bisatu babiri atuwa bisi mbadde era naawe ngenda kuwakana toyinza kuŋŋamba ulindako Katonda atuwa omukka n'atuwa enjuba n'atuwa enkuba n'atuwa n'omwezi byokka ebisigadde gwabikola ki abyekolera maama w'omulaba si yakuzaala naye ate si yakuzaala newankubadde yakuzaala waliyo omwana ayinza okufiira mu lubuto omukazi n'amusindika bamukola ki
Omusala busazi. Lwaki mama bw'aba yasindika bw'ati bw'aba omwana afudde mama teyeekwata n'akola ki ne kavaayo. Katonda akuwa obuyinza omwana ng'okyali mu lubuto gukola ki wejjeeyo. Era omwana waba mulamu aba ne puleesa mu kisawo ky'agamba waliyo era abatali balamu ababeera n'obulamu ng'era tebagenda musindika nga bagenda musala. Wuliriza ate ekiba kireetera ekyo ekkubo ly'abayitamu lye libe likoze ki funda. Anti kati era obeera oyina okwetaaga support. Waliwo najja okugamba nti akyuse omutwe gukyuse. Nedda wuliriza jjako ekigambo kibayita obulemu. Oyinza okuba olina amaanyi ag'ensindika naye ng'ekkubo ly'olimu lyekyamu. Naye nga maama wakuzaala tasobola na kukwata mwana ono n'amukola bw'ati. Kijja kunze. Kakati kino kyengezako. Katonda atuwa buli kimu. Nga ki? Buli kimu. Gwe kyoliko buli kimu Katonda yakikuwa. Katonda akuwa obulamu. Kozi n'emikwano era Katonda yagikuwa. Era nze mpakanya nnyo abantu abagamba nti ngenze bamusumba kumpa mukisa. Va ku ekyo. Omanyi nga n'emikwano gino Megatron, Gishafiiki Katonda yagikuwa. Katonda akuwa bulamu gwe n'oyiiya. Siya kwa amagezi. Obulamu butambula obulamu buliriddawo. Amagezi kyeki. Togamba amagezi bwe bulamu. Obwongo buno bulaba. Bwe bulamu. Obwongo bulaba. Bwe busirika okukola. Obulamu bwe buli. Waliwo obusirise naye nga obulamu bwe buli. Omulala obwongo babukola. Obwongo babussa. Towulirangako nti buli kimu kyasirikana yassa. Obwongo babussa. Bubabussa. Gwe bakeere ku makya ku bintu bye balongoosa. Tewali gwe balongoosa bwongo nti tumuggyemu buno tumuteeke mu buno. Ekyo genda okinoonye. Basobola okugyamu omutima guno ogulaba ne bakuteekamu ogw'embizi. Basobola okugyamu kidini. Balina noga mukono ogugize ennyo katugutemeko. Okugulu kuvuze ennyo katukole ki? Naye ne baga nti omutwe wafuna accident ne gubajjukako wano. Tugujjeko tukuteekeko omulala. Ekyaramu haramaini. Obulamu bwe obwongo buno bulaba bwe butulako empewo y'obulamu. Era bugira kati nno kukakasa nti bwe butulako empewo y'obulamu. Omusuwa guno ogulaba waneeno. Oba ogujja ku backbone guno ogujja ku bwongo bwennyini. Oguleeta eno ne gugenda mu musuwa biki? Kati gutusalireko wano nga tegukola. Bwagenda nti yasanyala n'omutwe. Tulaba oba okyaddamu okulya emmere ku nsi. Noso okimanyi waliwo omuntu agamba nfunye blood clot ku kugulu kusanyala kuzimbi yafuna blood clot n'asanyalawo okugulu kwonna. Njagala otegeere. Katonda atuwa bulamu. Si bulamu bwokka. Kati okukyusa mindset y'omuntu uliriza bino bye mugamba nti obugagga sinnatuusa. Bayibuli yegambira awo nti okukkiriza okutalina bukola ebitaliiko kikolwa kubanga empologoma enfu. Katonda omukkiriza bw'oba tolina kikolwa tajja kikuwa. Anti kankubuulira nti naye okikkiriza nti ne waba akikuwadde yabeera akikuwadde. Ne mu Luganda bakikyusa nti balembeera. Ne waba akikuwadde era abeera akikuwadde nekyokwatako ekyo mbu simanyi nfunye ssente nfunye yabeera azikuwadde si gwe. Katonda omumanyi. Mumanyi. Yani. Ye Katonda. Abeerawo. Mu ggulu. Liridawo. Waggulu. Olesooka ku Bayibuli. Singa abazungu baamulaba. Olesooka ku Bayibuli. Omanyi ekitabo ekisooka mu Bayibuli bakita? Genesis. Kigamba bwe batuuka ku kulonda ensi Katonda agamba. Ebitabo bigamba. Ekyo kyennyini ekyo Genesis. Katonda n'alaba. Gwe tukiyite lubereberye. Katonda n'alaba ennyanja amazzi agali wansi. Amazzi agali wansi Katonda n'agaawulamu. Yakyoka kuba kizikiza. Ate okisomye. Kyasooka kuba kizikiza nti ekizikiza nga kyetabudde mu kitangaala. Kitegedde. Deni n'akwata Katonda n'ayawula enzikiza ku kitangaala. N'ayawula ennyanja ku lukalu. N'addira amazzi agamu n'agassa mu bbanga. Amalala n'agaleka ku nsi ne gayitibwa ennyanja. Ge yateeka mu bbanga wakati waage ekigaawula ekyo eryo ebbanga n'alituuma erinnya eggulu. Katonda atuula wa? Mu ggulu. Ng'atonda ensi yaliwa? Yali mu ggulu. Nga n'eggulu yalikola ki? Yalitonda. Yasooka tonda ggulu, yasooka tonda nsi. Yasooka kutonda gye yali eggulu. Yasooka tonda ggulu. Nga lyaliyo. Kati bwe yali atonda eggulu yasinziira wa? Mu ggulu era.
bale tukoma that is logic katonda akuwabulamu tugenda bisigadde ne wewe en episode mpya tugenda gifunira erinnya tugifunira erinnya mu bikula bwongo kuba ndabye wano temukanyiza era gundi agenze si mu mativu mu bikula bwongo tugendanga kubeera ne one case wamu nanko bin program bagise batya mu bikula bwongo naali yayagala okuteesa ateese mu comment oteesa mu comment n'otuwa n'ogamba nti kuba ffenaffe tuli bantu we mistake the comment mistake the common kyagambe kyekyo mistake ekolebwa muntu ategeera kyekyo kyennyini one case buuza abantu obagambe kuba ono ye nanyini anko bini tugenda kubeeranga naye wano naye era so bagiyita mu bikula bwongo tugendanga kuleeta ebintu ebyo byotakanyako oba byolaba nga tekijja waliwo n'ekintu ekirala ndowooza kyetujja okwogera ku mulundi ogwo bagamba nti Yesu mwoyo mwana wa Katonda ate Yesu simanyi yazaalibwa ate Yesu n'olabanga byonna tetusobola kufunayo abantu abeegira okumanya eddiini tubaleetako waliwo abantu abalowooza nti bamanye eddiini nga bali addicted ku byo n'obajje bagenda kujja bakusomera ebitabo olabe nti nate bibakyamaki omanye ensala ya kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo likuzibwe byoyagala bikolebwe mu nsi nga we bikolebwe mu ggulu tuwe emmere yaffe eya leero otusonyiwe okwonoona kwaffe nga we tusonyiwa abatono kitaffe alirira mu ggulu nyaffe yaani tetulina nyaffe tosobola kuba na taata nga tolina nnyo wakiri aba yafa obanga yabula bini one case obadde owenjula abantu tujja bagamba nga omanyi tuyina ne bino mbu kitaffe mwana mwoyo mutukuvu byonna tujja byogerako tukuba buli wamu naye nange kyenjija okwongerako mukulu Megatron tuyina ne gondi gye twatandise twagala kuyamba abaana gondi foundation eyo gye waŋŋambye twagala kuyamba eyisawa wano abantu abali eyo twagala kuyamba abaana abawala waliwo abaana abawala abalemeddwa okusoma olw'ebintu bino ebibiri pads n'ebitabo waliwo abali eyo ng'ogamba sijja weereza sente zange nina pads zange tuwe pads tugenda batwalira oyinza n'okugamba nti zino pads endibbawa mutwale ewaffe eruweero mugabire ku beeruweero tujja zikwata tuzitwale tugabire abaana beeruweero tulabike nga tuzza abaana mu bawe ennamba eri 0705 14 62 26 0705 14 62 26 ereeta mannya ki ereeta Kisambira Isaaka baba bateeka paadi sente za paadi naye ne waaba ayagala asobola okunkubira naŋŋamba nti no na paadi ayinza obutawa sente ayinza n'okugamba nti bannaaye nze siina sente nina paadi ate akensusize akakaakoze okugamba nti ng'oyinza n'okubeera ebweru n'ogamba nze ezange bazitwale Luweero ne tuzitwala Luweero so tetwagala ebyo babayita baani tweyise One Case Foundation Isaac One Case Foundation foundation eno yakuyamba abaana bawala damwe namba y'essimu 0705 14 62 26 office ziriddawo omuntu wabaleeta ebintu tusange ntinda osobola otusanga kale tujja keeping on nga tulanga wano yoyo Isaac One Case tujjanga mbeera naye wano ku Megatron so bulungi mweraba giwadde erinnya